Sera kituuse mwenga balida baffe mu parliament mukulembere omumuli okututuusa okukolera awamu nindiridde olumu era nga tuli ready muyite olukiiko lwa bonna mu Kampala public rally ebiina byonna nga weebiri tubalage ekye tuli mu nsi eno. Abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti abakulembeddwamu omubaka wa Nakawa West Honorable Joel Ssenyonyi batadde gavumenti ku nninga ekomye ekyokuvunaanira abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye nga bano basinzidde mu lukuŋŋaana olw'enjawulo lwe batuuzizza ku paalamenti enkya ya leero. Kulembeze munnaffe mu opposition era senior Dr. Kizza Besigye yawambibwa gavumenti ya wano e Uganda baamuwamba okuva e Kenya mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ne Haji Obed Lutale Kamulegeya ne bakubibwa wano mu mbuga za military court, kooti y'amagye. Tugamba nti kino ffe ng'aba opposition era abakulembeze baffe abatukulembera tukiwakanya tukivumirira kubanga kimenya amateeka. Bano basinkanye okuteeka omukono ku kiwandiiko ekiraga obumu nga babakanya ekyokukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale ne basimbibwa mu kkooti y'amagye ku misango egyekuusa ku buyeekera. On behalf of ANT, Honorable Ssenyonyi alabudde gavumenti eri mu buyinza okukoma byekola kuba bimenya amateeka. Tukivumirira ekyokutulugunya Dr. Kizza Besigye mu mbeera eyo era nga tugamba nti Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Kamulegeya ne bannaffe abalala bonna basapoota bammemba opposition abatulugunyizibwa mu kkooti z'amagye bano. Ye President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyamidde ku ngeri Dr. Besigye ne Haji Obed Lutale gye baakwatibwamu gy'agamba nti emenya amateeka ng'agamba nti abantu ba bulijjo bangi batwalibwa mu kkooti y'amagye ekibajjako eddembe lyabwe. Tukuŋŋaanye wano abakulembeze mu bibiina ne groups ez'enjawulo okugatta eddoboozi lyaffe okuvumirira obuswavu gavumenti ya Mwai Museveni bwe yatuusa ku Uganda okusomoka ne bagenda e Kenya ne bawamba Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale Kamulegeya ne bajja ne babasimba mu kkooti ey'amagye. Ekyo nno kya bumenyi bw'amateeka internationally naye ne wano okulaba nti babajje e Kenya ne babaleeta nga tewali nkola yonna yonna gye bagoberedde y'amateeka. Bano baagala ekyokutwala abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye kikomezebwe bunnambiro kubanga kkooti eyo yateekebwawo kuwozesebwamu bannamagye bokka. Kino kyongere okulaga okunyigirizibwa kw'Abannayuganda abatali basirikale nga basimbibwa mu kkooti ey'amagye nga tetunayingira mu kalulu ka 2021 nga tukalimu ne we twakaviiramu bannaffe abasukka 2,000 baawambibwa bangi ne basimbibwa mu kkooti z'amagye okwetooloola eggwanga lyonna kye tuvumirira. Olunaku lwa leero bangi bakyali mu makomera myaka 4 bangi basobamu nga bali mu makomera awatali nakuulira misango gyabwe. Ye President w'ekibiina kya Alliance for National Transformation John Mugisha Muntu alabudde abakwata Besigye bamanyi kye kitegeeza nga bano abayise batiitiza abawedde emirimu. Naye okola ekintu ekitali kya bulijjo ne bamuwambira e Kenya ate nga bamanyi nti yali wakudda kintu kya kweraliikiriza. Lwaki? Kubanga kiraga nti abo abakulembera ebitongole byaki ebikuuma eddembe n'abo bebaripotingira simanyi oba General Museveni yali akimanyi oba takimanyi, kikulaga nti balina okutya. Bwe banga balina okutya tetumanyi ki ekibatiisa oba abo abakulembeze ebitongole tebamanyi kye bakola. Y'omu ku bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye Ssaalongo Erias Lukwago ategeezezza nti ebya Besigye bikwata ku buli munnayuganda nga n'olwekyo buli omu asaanidde okwetaba mu lutalo luno ng'akubye n'ebituli mu kubaawo kwa kkooti y'amagye. Tululwanidde ku sayidi ya mateeka mwe tugiwakanyiriza. Kkooti etaputa ssemateeka n'evaayo n'egamba nti eyo terina buyinza bwozesa abasiviliani ne baginafuya yakakisalawo emirundi egyo. Njagala bategeeza mu mateeka era tuze tukyogera enkya n'eggulo mu mateeka emisango egisaliddwawo Constitutional Court ba citizen ffe tulina ogiteeka mu nkola kubanga tewali bailiff kootu gwegenda kulonda agenda aggala ekkooti y'amagye. Winnie Kizza naye ategeezezza nti ebyatuuse ku Besigye bitambuliramu n'abalala era basaanidde okulwanirirwa. Temulowooza nti bino
ebigenda mu maaso tebibakwatako ne mulowooza nti ebyo bya Dr. Kizza Besigye oba by'abanabufuzi. Ekikoleddwa ku bannaffe bano kiyinza kukolebwa ku muntu yenna. Bw'olaba nti kati buli omu aba atali mu NRM bamulaba ng'omulabe, bw'ona gy'oli toyina mirembe kubanga tomanyi ddi bw'oliba nga tokyalina President Museveni. Kano Besigye ne Hajji Lutale Nkyalo bazzibwa mu kkooti y'amagye etuula e Makindye okwozaako ku misango egyabaggulwako n'okulaba obanga omulamuzi akkiriza beeyimirirwe era n'ensonga za munnamateeka Martha Karwalo zisuubirwa okuggwa. Paul Kakande yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.